kubanga mwenna mba mumuwuliriza ate nze ngenda kutandika kuggwa mugwi wansi nga yogedde tweyanzanyo honorable balituwa time buli tiktok ali wano mbaagala nnyo kubanga yo industry nange njirimu era tubeerayo nga tubalaba era tubasupportinga abayimbi bannange mwebale munda z'omukwano eno ebirthday esoose mu bulamu bwange erimu abantu benjagala ku mutima era okimanyi bakitegedde okyaswiri okimanyi kanfumbe bannange bakyala kyankoze nane nsanyuse nnyo mwebale kuteeka mu tayimu mwebale kunjagala mwebale ebirungi byonna byemutukoledde mwebale omutima omulungi ogwo nange mbasuubiza buli ananneetaaganga nja kubeerawo message eno njitwala ew'omukulu Mutebi Amiri ate nga essaawa enaafuuka Mutebi oba munayita Mutebi chosen Becky nkwana neyanza nnyo webale kumpa surprise come on neyanza nnyo mukama kunsabe bali kunsanyusa sikyangu okufuna muntu akusanyusa tukimanyi ekibeera behind eyo musenera fentuziba naye wofuna akusanyusa weerabira ennaku yonna gye wali olaba era nze nkusuubiza kimu bro I'm gonna be there for you, bro. You know what I'm saying? Yeah, you know? I know. Nange nja kubeerawo mukwano buli wona neetaaganga nja kubeerawo bane neeyanza nnyo bane nsanyusa kuba muntu w'omutima era omuntu yena yenanga naye ayagala okubeerawo nze I promise nja kubeerawo kubanga namwe mbeereddewo neeyanza nnyo tatakera mwenna abayimbi bannange banamawulire mwebale naddala nze gwe twali London naddala alani twali London ntewo twagula ffenna ennyumba ebintu twagambye ennaku esinga tugiyitidde mu ffennyera I know neyanza nnyo mwenna mwebale honorable tulaze omukwano okuva dda honorable nasanga ne daddy yagamba bannange yandagala nampa ssente zonna bane neyanza ba tiktokers mbawagira mbafollowinga those are likes mubulaba aroma thank you pink naye tiktoker abayimbi baffe bonna meribata wange sweet wange bwe musanga ne tutula mu nseko tulina okola tiktok ne tutula mu bikuta neyanza nnyo mikwano mwenna neyanza nnyo mukama wawulasa wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nisanyuse nnyo era nze kirote ekyange njagala ono mwana nange musanyuse era omulabyeko ng'asanyuse ebyadda omukwano ogwo gw'abajjajjaffe abantu bonna abanzikiririzaamu omwana ono ekintu kye yakola nze paka kati kyesitakkiriza yazaalira omwana ate mu kaseera nga yali ku piiki nnyo naye omuntu n'asalawo n'akikola ekyo ekintu era abantu ne boogera nti ate biki naye nga nkanya kuŋŋuma kuba comments nazirabanga naye nga mumya n'azaala omwana mukwano we bali kunzaalira bebe nze mulabako omwana tujjamu balaga nekyomanya yamufaanana nange n'anfaanana yazaala ali ku piiki yazaalira omwana ng'ali ku piiki gwe ng'okanya kumenya nedda sebo munsonyiwe yamusa mulungi kuba mutuufu bwe yamuzaala neŋŋamba kati saawa ino yakufa na ndongo nze nakimusuubiza twaliaba nemugamba kati sijja kwebaka paka ng'oli ku ttoopu nze eva nja kufuba nnyo okulaba nga Rebeka obeera ku ttoopu nga tova mu bantu tova ku maaso g'abantu
nga tukipushinga era nze bannaye nze nina n'okukkiriza ono omwana buli kimu ekyetaagisa kirina era Grammy award agenda kireeta tugenda kukyusaamuko kati tubayimbira oluyimba bw'oluzungu abo batuwasaba gyabo Yanga kapo era mbebaza bambi mwebale musapootinga amina mwebale kumusapootinga mwebale muconnectinga ku mikolo ti kyozeni Becky asobola akwe namba ye bambi omuntu ekyo ekintu akikola abeera muntu wo wano ninawo bannange buli azze wano muntu wange buli azze wano muntu wange Mama Mary Bata bambi nkwagala nnyo Mama Mary Bata bannaye ALLANCRUZ mugana nkwagala twali London onalebo kyonkoledde neyanziza nnyo Sasmabin my brother omukulu oyo loya yazadda loya kadiru situka abantu bakulabeko fotografa waffe bifaananyi